tutandikirako buli omu amanyi wakabi obanga okera nojja ku mulimu gwo nokola bwannamawulire whatever you doing omanya nti nemba siri wakabi kati nkolerera kubeera wakabi but fekyaffe ekyanjawulo byetukola okolera abantu nemba tuzimbira abantu tozeeyimbira bivulu era bajja otusupportinga abantu tosobola kwewa namba omuntu omuleka nakola ki najajinga nga bwayagala nyinza okuba nga nenamba emu omuntu omu ate omulala ne namba 10 oba ne namba 2 so it's up to the people kubanga betukolera so I've seen so many posts z'abantu buli omu ngaakuteeka mu namba gyayagala kitegeeza nti buli muntu alina opinion ate ye alina bwakutwala so kati kizibu nnyo gamba nze ndi namba emu because you're saying you're number 1 but omuntu abalinzi oba number 2 so you leave it to the people by deciding because at the end of the day tukolera abantu okay Edikanze yagamba nti ekintu kya numbers kirese industry rwanagana whereby onagamba nze namba emu onagamba nange nze namba emu kitandisa okubaawulayawula kirungi okwekkiririzaamu ng'omuntu naye si kirungi kiteekako nnyo like nogamba nze nina okusinga oli I mean fena tusobola obeera nga tuli baakabi nga tukola kintu kyekimu industry we don't have to fight for numbers because at the end of the day to sharing and never fund Sheebah's funds are my funds and ogenda nokebera statistics zonna zibazikula kati 80% or 65% of this person's funds bafundibwe so tekiba kirungi okupulinga muguwa kirungi mukolera wamu buli mukala akole artwe but you should not be like nti kibateeka mu competition notukana okuba nga omuntu sogamba ngenda mujjirayo enjala so to me I don't believe in that competition etali healthy njaganya okukola my thing because I know eri egwe kinyumira mwaze wali atatunyumira but nkimanyi ne baba babiri eri anyumira numbers I think should be in our hands because wekibera wabweru okay I feel like it's okay tosagala muntu kogera kyayagala adino bali chokola waberawo awards ne bawadinga abantu ono yasize namba emu because opinions have to be there naye ng'omuyimbi nga gwegamba nti yo nze nyimbira abantu I don't know omuntu yakitwala tya kyovola abantu ojjakola akayimba ero nga kakutica olimulala nga si hit because ero liyinza onyimira omuntu ekyalo okoze netanyimira muntu so you leave it to the people. Okay, if you think it's okay, can you now to win numbers? Anti kati mpozi ngombuziza mu bantu abalala but not in the arts. I can't do that. I mean, off air. For my own reasons. For my own reasons, I can give it to you off air. Spice tewekiririzaamu. Okolachi. Like okuwina. Nze ndi mugabi wa award n'okuwina number. I'm an artist. I'm not here to judge. I'm not here. Auntie. My opinion yange outside. I can give it to you. I can even keep it to myself. But sina lukusaludana utandika kuwa numbers. Kubanga si mulimu gwange. My job is to sing. I'm an artist. Siri mulamuzi. Okitegeera. Siri mutegesi wa awards. Maybe ndiva neteka award nja kujja mbage banange. So they are singing then only but for now my job is to sing and appreciate people's art. Your show is around the corner. What is it so here? Banange, 95% ready. Our rehearsals to breaking her off those Amandi. Kitegeeza that we've had rehearsals for a long time. Era tuli twetegese kikyo kiwedde. Stage nina stages zigenda okuva in Nairobi mu US tugateko nawana abaana beeka tukikube era mujja kubanga muli awo nga mulengera nga abantu ab'enjawulo abazungu abaddugavu abapapo bayingirawo kukola stage comment section y'abantu babuuza Harmonize agenda kubaawo. Well, surprise. Mujazira surprise. Surprising. This day is just about me, by the way. Saga nnyo kulila enga lunaku lwange ku muyimbi ava Bulaya oba muyimbi omulala. It's really my day. Tinjaga nnyo fani wanga jenga zek celebrating a spice. Bano bonna abaja mikwano gyange bazze ku supporting but it's about me and my fans. Diamond Platinum. Tujja kulabanga lunaku lutuuse. Like chanja. Why? Tujja kulabanga lunaku lutuuse. Komune omukulu Simba alabika enkwataganayo ne Simba yanjawulo ngeri gy'obeerayo naffe kitegeeza ngomanyi bingi kati ebisigadde ojabbi bagamba abalala ate munnange ekole kinamwe mubimbuziza muli basanyufu kati nyiige simanyi ekyo mwe mukimanyi engeri tuli ab'ekika ekimu nabagamba nti muko munnange sikubye nnyo ate natwadira bumu bale good is abani so we are good kale bambi thank you so much.